He was in Parliament. Come again? There is someone who is Can we talk from inside? Are we not allowed to access? Breaking news mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwa kyatambula naffe ku mukutu gwa Red Zone TV bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo wolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna amawulire genkuleetedde gakagwawo era njagala tutambule ffenna asobola okubanga osheyalinga gatambuze naawe atasobola kusheyalinga genda otuwe ekigalo nga bwentera okugamba nti gy'okoma okulayikinga information oba ogiyambako okubeera nga ate tambula omubaka amanyiddwa nga Honorable Ssenyonyi ono nga yakulira oludda oluvuganya mu Parliament Honorable Leader of Opposition Right Honorable ate nga yakiikirira abantu ba Nakawa West mu Parliament akedde enkya y'olunaku olwaleero okubako kampani emu eyaweebwa siringi za Uganda obuwumbi 263 263 billion Uganda shillings akedde ku makya g'olunaku olwaleero nga bwe guli nti gwe gumu ku mirimu gyali supposed okubeera nga akola agende alondoole okulaba ddala ssente gye tuziteeka zituuka abasajja bano batusaba ssente obuwumbi 263 bubeere nga buteekebwayo Joel Ssenyonyi abasajja bamugaanye okubeera nga ayingira mu kampani eyo okulaba ddala ebintu bigenda bitya bamukomeza ku mulyango ye ne ttiimu ye ey'oludda oluvuganya oba baatula nabo mu lukiiko oba cabinet emanyiddwa nga shadow cabinet ekintu kino Joel Ssenyonyi azze nga akikola era nga guno gwe gumu ku mirimu gye nga leader of opposition azze nga alambula amakolero ag'enjawulo azze nga alambula ebitongole by'enjawulo naddala ebyo ebizze biteekebwamu ssente ez'omuwi w'omusolo ennaku z'omwezi zaali 19 omwezi ogw'omwenda ogwo guwedde Joel Ssenyonyi wamu n'abamu ku babaka abalala abali mu 15 n'okusoba yagenda alambula ekifo we baazimba ekkolero ligenda okubanga lifulumya kye bayita vaccines n'eddagala eriwonya ebirwadde ebimu ng'ekifo kino kyazimbibwa ku eka 105 nga bakiyita Day Biopharma nga kino kisangibwa saidi z'Ematugga Joel Ssenyonyi bwe yatuukayo nga oluvannyuma lw'okuba nti gavumenti yali etaddemu ssente ezikunukkiriza mu buwumbi 725 Joel Ssenyonyi bwe yatuukayo ebyavayo yabinnyonnyola nga tewali yadde ekintu ekikolebwa Joel Ssenyonyi yajja akyala ennaku z'omwezi nga 7 yagenda n'akyalako gye bayita Atiak era ng'akyalira abaayo okulaba ddala butya emirimu bwe gitambula eyo factory nayo n'agenda n'agikyalira era bwe yakomawo mu Parliament yajja n'ategeeza embeera nga bwetambula saidi eyo ng'ebintu ssente ez'omuwi w'omusolo bwe zigabibwa si bwe zikola nga kiraga nti ne kampani zino emabega waazo wandiba nga wabaayo abamu ku bantu abaddukanya era nga be bali supposed okulya ssente ezo nga kiraga ssente zino zirabika tezikola mulimu gwazo olunaku olwaleero Joel Ssenyonyi ng'ennaku z'omwezi 14 mwezi gwa 10 lunajjukirwa akedde ku makya g'olunaku olwaleero ng'agenda mu bitundu eby'ekawempe okulambula kampani emanyiddwa nga Roko Construction Limited nga kampani eno yaweebwa ez'omuwi w'omusolo obuwumbi 263 263 billion Uganda shillings nga ssente zino za muwi wa musolo Parliament yaziyisa ne baziwa kampani eno babeeko ebintu eby'enjawulo bye bakola Roko Construction Company Joel Ssenyonyi bw'akeddeyo abasajja bamukwatidde ku mulyango bamugamba bonaayingira munda eyo ogenda tulabisa tukimanyi okola mulimu gwo naye tetugenda kukkiriza kampani eno kigambibwa nti ku ssente zino ezagiweebwa waliwo ebitakwatagana bulungi nnyo waliwo ssente ezitategerekeka wa wezaalaga biki byezakola Joel Ssenyonyi kwekera ku makya n'agamba guno gwe gumu ku mirimu gye nsinga okukola ate gye ndi supposed okubeera nga nkola nga bw'ogenda okulaba mu katambi Joel Ssenyonyi bw'atuuse bamukomezza ku mulyango ne bamutegeeza nti ssebo mukulu waffe ssebo mukama waffe leader of opposition ne ttiimu yo tukimanyi bulungi nnyo nti kino kyokola kiri mu mateeka era okola mulimu gwo naye munnayo onaatusonyiwa tetugenda kubeera nga tukukkiriza olw'ebiragiro bye tuyina from above mukutu gwa Red Zone TV njagala kubanga nkulaga embeera nga bwebadde era tubeere nga ate tutambula ffenna nyongera okutegeeza gwe atanna subscribing nti kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification ojja kuba tomisinga nsonga yonna bw'obanga tosobodde genda otuwe ekigalo kubanga gy'okoma okulayikinga information aba ogiyambako kubanga etambula buli muntu yonna n'agafuna kanzijewo akalango kano nzije nkulaga embeera nga bwetambudde nga Joel Ssenyonyi leader of opposition abasajja bamulemesa okuyingira mu Roko Construction Company okulaba biki ebigenda mu ssente ez'omuwi w'omusolo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Aji Abudu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako
jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Come again? There is someone who is Can we talk from inside? Are we not allowed to access? Why aren't we allowed to access? Are you one of the directors here? I told you already. And the tourist, What do you want? She's yeah. So now, you tell your boss that we are here to do our work. We are not coming here for controversy or because now she's not listening to me. Maybe she will listen to you. So I think maybe she's going by the letter. Yeah, but she's not getting back to you. To talk to you. That is what the letter is saying. And I want to know what, because now that she's here, I want her to tell me what the issue is. How do you confirm that? And Mr. Secretary, we only have the liberty to determine when to talk to us when we don't have taxpayers' money. But if we get taxpayers' money, there must be procedure. Procedure for this is an organization. That's what we are telling you. You're not supposed, however much, you are doing your work. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.